Professor Lawrence Muganga nkuwadde olwaliro lwakumeka nkuwadde ennaku 3 olwokuna olwokutaano n'olwomukaaga olwesande abantu bajja kuba makyaki naki by Monday obenga omaze okuvaayo nga wennyonnyolako ku nsonga zino. Nze John Kabanda, President wa Outpace Promoters Association Uganda. Ekibiina ekyo kirimu bapromota ab'enjawulo era nga bategeka ebivvulu wamu n'okumaketinga bizinesi z'abantu ez'enjawulo. Tuli bennyamivu nnyo nga bapromota ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Bye tulaba bigenda maaso nti management ya Victoria University yavuddeyo ne yeeteeka mu kuteekateeka ekivvulu kye tuyita abamu kye baayise Battel wakati wa Sheebah ne Cindy. Ekituufu kiri nti Cindy ne Sheebah si musango okujja okola Battel efanaganako bwetyo. Naye omuntu eyategese oba kampani eyategese si mulimo gwayo okujja okutegeka omulimu ogufanaganako bwe gutyo. Era tubalabula ne sekulabula yenna nti kano ke kaseera muveeyo mwewakana omulimu ogwo. Bwe mutakikola tugenda batwala mu kooti. Ebbanga ddene tubamanyi nti university eno esomesa sciences era eri best mu sciences. Kati tubadde tusuubira nti yali badde ekola competition zifanaganako bwe zityo okugeza bannange university Victoria University yalongoosezza omukyala n'azaala abaana 6. Victoria University ekuzizza ba baby abakuze nga tebali mu lubuto lwa maama. Victoria University yalongoosezza omukyala eyabadde n'omutima eyabadde yalwala omutima oba omwami mu mbeera efanaganako bwetyo. Ne bwe kitaba ekyo titukusuubira kulaba eno kubanga omulimu guno togumanyi era tolina na kibiina kikutwala mu ebyo. Tulina ebibiina bingi nnyo ebitwala ba promoters mu ggwanga omuli Outpace lwakuba nti Outpace yo yajjula tekyayagala bammemba naye waliyo NPA abo bakyetaaga bammemba. Wali apponent bakyetaaga bammemba. So kugende weewandiise bumala okwebwandiisa otegeera omulimu guno bagukola batya. Ekyo bw'okivaamu olyoka ojje otandika okuteekateeka omulimu naawe gw'omanyi. Tetuli bamativu. Mr. Muganga Lawrence ekintu kye wakoze kyatyobodde nnyo university eno era ne tugamba nti ddala kituufu professor ono ebintu bino byakola ddala yabikola oba waliwo akagologosa akali emabega akajja akakola ki akakola ebintu ebifanagana nga bino. University eno egudde mukimanyi bulungi yalina ne ttiimu y'omupiira n'olwokuba nti teri best mu ebyo ne ttiimu yagiremwa era n'egwa. Mukimanyi bulungi ebbanga lino tukulaba otandise okutandika okuba nga abuukira ekintu kino kyotategeera bulungi. Ennaku ezo twabalaba wano mu bya champion gudo ne mujja muzannyira ku musajja alien skin alina amaanyi mangi nnyo. Mukimanyi bulungi kati asuula essomero lyammwe erya Kampala Parents. Essomero libaddeyo nga lisirifu bulungi nnyo nga ne bakasitoma gye bali abazadde abaleeta abaana. Essomero libaddeyo ebbanga lyonna ng'abaana gye bali basoma era nga bayita bulungi. Kati saali kusuubidde kubeera mu ntalo zino zotannaba kweteekerateekera. Naye tukulabye wano oli mu kukayanira champion gudo omuyita gye mu ssomero lyo. Ovuddeawo ddakiika 2 kati twawulidde mu wakute taata we ate n'omutwala mu studio nga gwe promota we era ogenda mu managinga. Kati biki bino by'oli mu kkola? Vaayo naawe ojje n'otandika okugenda mu bizinesi etegeka ebivulu tutegeere nti wamaddala omulimu gwe guno omutuufu gwe wazzeemu. Tituli bamativu era abantu bonna okwetooloola eggwanga bonna bennyamivu nnyo ku nsonga ezifanaganako bwe ziti. Omulimu guno togumanyi guveemu era bonna banga toguvuddeemu tugenda kuwabira mu kooti. So nkubira omulanga mwami Sudiru naye ndooza omutabani we mukulu Lajivu yali active nnyo mirimu gino egya taata we ayingire mu nsonga eno mu bwangu akwadvising emirimu ki gye wali badde okola omulimu guno gusobole okutereera. Ensonga ya Battel Jason wegiviiremu ddala yali badde ekola nnyo amawulire singa tuwulira nti Abitex yagulimu Keti yagulimu Emma Promotion yagulimu noba n'abalala bapromota abategesi. Naye Victoria University oli mu kukola interest abantu batandika okupiikinga interests abayimbi bajjeeyo kiki nga weewunye ne mu koosi
eziri ku university eyo temulimu MDD. Mbuulira nti gundi yasomerera bwa dokita muyimbi. Mbuulira njagala ngambeyo abantu babiri nti gundi dokita muyimbi kati ate yasalawo nakola mulimu guno gwa kuyimba. Oba ani sinaba era ngenda kukola ekintu kino, ngenda kuwandiikira National Council for Higher Education. Bo bennyini batubuulire oba bwe wali oligestaringa university eno ebintu bino byonna abissamu nti n'ogenda kubikola. Kitwenyamiza nnyo, tituli bamativu, tuli banyiivu nnyo ku nsonga ezifaanaganako bwe ziti. Mu kino kye kiganye emirimu gya Uganda okukula. Ebbanga lyonna tuli mu streamlininga mulimo guno ogw'abapromota, ogw'abayimbi. Era balaba abayimbi bakoze federation, bapromota bakoze federation, kubanga tuli mu streamlininga gubeere nga gutambula bulungi. Omuntu aleme kutegeka wano ng'ate n'omulala ategese wali. Ono bw'abanga ategese ategere nti guno mulimo, naye kakati tunagutereeza tutya, tunagupakiginga tutya obulungi nga nammwe abatasaanidde gukola mujja ne mugubuukira nga mubuukira nekye mutamanyi. Profesa, ensonga eno badde ogikola nga tomanyi. Mu kusooka nasooka kulowooza byakusaagirira, era saasooka kumanya nti kituufu gw'ogulimu ne university eyo. Naye mba ntudde ewaka bwe nti nga nnengera akalango ku TV neŋŋamba kituufu Victoria University yeri mulimu guno. So kano ke kaseera n'okuwabula mu bwangu ddala vayo bino byegaane n'erinnya lya university olijje mu bintu bino. Nkuluka bantu wangi abantu tebalowooze nti ennugu yeekuluma okuyingirira ekintu ky'omusajja ekikubo kizza wansi. Eno si nnugu, kubanga mukimanyi bulungi nti ffe tuli bakulembeze tujja ne twadvisinga mu nsonga ez'enjawulo. Era ojja kusanga abantu bangi bakola emirimu egy'enjawulo. Siri mu kuwolereza abasuubuzi bange oba nze mwennyini nti omulimo nze naali badde ngukola oba bapromota abalabe baali badde bagukola, naye ngezaako okulaga nti naffe Uganda katutandika okukola ku bituufu. Kino kikyamu. Mwami Muganga Lawrence profesa okuvaayo n'agamba nti yagenze mu kuteekateeka ekivvulu kyatalinamu wadde obumanyirivu. At least bw'abanga yali badde ayagala yali badde ajja n'akwatagana ne kampani ŋŋundiivu entegezi z'ebivvulu, ekyo bwe kyali wedde ye najja nga saponsa. Tetumugaana kubanga asobola okubeerayo ng'alina ekintu kye akyagala, ne tukola ekintu nga naye akinyumirwa. Kakati njagala kubuuza abantu babiri bagenda kujja ku mukolo guno ogwa Sheebah ne munne nga bakola, naye singa abawagizi ba Sindi bajja ne bawangula, aba Sheebah banaagenda mu university eyo? Oba aba Sheebah singa bawangula, aba Sindi bagenda kujja nabo beyagalire mu university eno eyakoze competition n'egenda nga side emu nnyiivu? Mwami Kabanda wangi se lwaki ovudde mu kana akaseera ng'enteekateeka zaabwe zonna ziwedde almost sho yeebulayo? Guno omulimo gwaffe ate mu kusooka sasooka kumanya, nali manyi nti bamuwaayiriza boogera ngera bw'omanya omulimu guno gubamu ebigambo bingi, bano boogedde n'endowooza oluusi yaze nga saponsa. Naye ngenzo mba ntudde ewaka ku TV station emu ndaba ng'akalango kayita bitegekeddwa Victoria University. Katonda wange Victoria University kwe kubakolako research. Neŋŋamba abantu bano balinayo koosi za MDD. Omanyi kyalikoze nnyo amakulu singa twabadde bitegekeddwa Victoria University oba ya art mu mbeera efaanaganako bwetu nga baliese nti arts and music, oba ne baleeta ng'okiraba nti ekintu kikwataganayokko mu sports, naye teyina wantu wonna waagwa ali best mu sciences nti eri waliyo byakubaaga bantu, byakukola sciences, mostly chemicals n'ebirala. Kakati neewuunya tukyalina wano ensiko nnyingi nnyo mu birabo ebibira bingi nnyo abantu tebalima, basomesa agriculture, bantu bajja kubeera ku saidi yaabwe bagende bakola amadagala. Tugambe nti kati eddagala lya siriimu tubadde tukyali wano ARVs zikolebwa abantu bazimira buli lunaku, bakozeeyo empeka emu, omuntu agimira emyaka 5 nga tazeemu kumira ndala. Bakozeeyo eddagala nti ligema siriimu, ebintu bifaanaganako bwe bityo. Naye kati avudde mu kyalina okubaamu atazze eno omuwulira ate ndi mu kutegeka, kati olunavayo ng'ategeka lonki bapromota amateeka ge mwateekawo agabatwala
agatanayita. Yes. Tolowooza nti nno kiwa omwaganya omuntu yenna okutegeka amateeka gayita dda era buli muntu akimanyi nti lino etteeka lyerinfuga toyinza kutegeka papapo ate n'otegeka ne nateete. Tugezaako okubiruŋŋamya abantu baffe bamanyi abali mulimu ogwo nti abaasoma batono katugezaako okukwasiza amateeka ago go gennyini gakole ate tubadde tuli awo ate najja n'amenya etteeka ate n'alimenya nga ddene nnyo kati onoogamba otya munna abadde ali wano abantu bakyategeka oni ategese popopo ate omulala ategese nateete okyabasomesa obaluŋŋamya nti bannayine lwankubadde byeweebiri naye mwenna mufiirwa. Sseruganda n'ava eri nga yategese empaka naye nga talina kampani entegesi talina association y'abapromota mwagwa talina totale talina kyamanyi. Lwaki temumututte mu mateeka? Katunaba tuli awo nga ne Makerere University nga naye etuuse eyo no kali kubanga owulira nti courses ez'enjawulo gyeziri eziri mu MDD naki naye banaye mbabuulira kino tukitwale ng'ekyokuyiga tujja kusonyiwa ku luno profesa olw'akaseera koolangiddeko kati nyinza obutakunenya nnyo ku bino by'obadde okoze naye mu bwangu ddala vaayo obimenyewo bino ogambe sigwa otegese ofune kampani egenda okuteekateeka omukolo guno nagwo gusobole okuvaamu kuba nze kinkwasa ennaku omuyimbi wange era ojja kumbuuza ttiimu nga nange nina kusaba ku ttiimu kwengwa kugambe nti ndi ttiimu Sheebah oba nkugambe nti ndi ttiimu ani naye ojja kunsanga nga ninako wengwa mu kino ekigenda mu maaso naye sijja kibukalamu tojja nakundabayo kubanga eyakitegese bwakibogwe agenda kuvayo ate muwaabire mu kooti kati n'agenda nti ewantu nga n'oli olwedde mutwala mu mbuga z'amateeka ne National Council for Higher Education era bwe mutegendereze ngenda kusaba bano bakuggyeko license. Professor Lawrence Muganga nkuwadde olwaliro lwakumeka nkuwadde ennaku 3 olwokuna olwokutaano n'olwomukaaga olwesande abantu bajja kuba makyaki naki by Monday obenga omaze okuvaayo nga wennyonnyolako ku nsonga zino bwonna batokikoze ngenda kuwandiikira National Council for Higher Education ekuggyeko license ate tujja kikola bwete ekikole tugenda kutwala mu mbuga z'amateeka ngenda kuwabira mu kooti oliwe obudde bwange bwe naaba mmaze oliyirire ne damages ez'abo abakoseddwa ab'enjawulo bapromota mulimu gwabwe guno oliyirire n'abayimbi bafe abo omuli Sindi ne Sheebah olw'obudde bwabwe bw'omamalidde ate n'obateekateeka bubi kubanga ekintu kino si bwe kyandibadde tekyalitegekeddwa nabwe ekiti obadde okyali awo oli mu kubutaabutana na kino kyakutegeka ate tugenza okuwulira ate ogenze wa champion gudo neŋŋamba university eno bannange egenda gwa ekigo wamu ne primary yayo kakati essaawa zino okyayayanira champion gudo ate okutte manager ate taata wa champion gudo ate gw'omupromotinga bw'otavaayo mu bwangu ddala tugenda kuteeka application mu court ekivulu kino bakistopinge mu bwangu ddala ate ne license yo ey'amasomero 2 Kampala Parents ne Victoria University zonna license ziri mu lusuubo kuba tugenda kusaba court mu bwangu ddala ffe tulage nti tokyamanyi kyakola n'ebyokola bya kibogwe tulabe nga weetaaga kubonerezebwa n'okuliiwa amasomero ago bagakolemu ebintu ebirala kuba olabika onyumira nnyo music dance and drama tujja zigateeka mu theatre awo wennyini bapromota omuli ne banno bagenda vaayo bagambe nti nno oyagala ssente era tekikugyeyo nina gwe ŋŋambye nti mpaayoko ku ssente endyeko nze yamugambye okola ensobi buli muntu yenna mu kino akiraba nti omusajja yasobezza dda ndi mumunenya ebituufu kati aba bagenda okuvaayo abo beenoonyeza byabwe boogere saagala kumanya ekituufu nze ndi mu kukola kituufu kye nina kukola Victoria University bagikole mu theatre tugenda gikola mu theatre kuba biraka bye bibanyumira